Dakikana mubizise ku ssaawa 2 wasuzotya olunaku lwa Monday era nga wiiki esembayo mu mwezi ogwa September babaye katwalinize October ayinza okuba better. Tukujukiza nti nno Bukedde family egenda kubeera Luweero tukiddamu bannaluweero mwena n'ebitundu ebyetooloddewo tujja kusiiba eyo lujja kuba lwa 6 ennaku z'omwezi nga 22 omukasana mu kisaawe bingi bye tukola tugaba omusaayi tusamba omupiira tuba omudaala gwaffe gubeeraawo twategedde nti ebimu ku bizibu obwana obuto babuzaaza nga tebunatuuka abwana obuto babukozesa nga tebunakwagala kiva kuki banaye babakikola balowooza ki yeffe tuyambe tutyanga aba Bukedde family ye baani abavunaanyizibwa byonna bye bituleeta ku ground tetwetaaga wadde 10 n'eki mwattu tojja nti tusaba ssente no nekujukiza ne Gravity omutuju omwana mulenzi oyo agenda kubeera Lugogo Cricket Oval ennaku z'omwezi nga 1 October mugende muwagira asabye omutwalo gumu gwokka yingirawo ate obanga daddala naawe oyagala Ugandan talent abayimbi bonna omutuju abaleese ngenda kubasomera ku baka bwe muweereza era nga tuli kakawa ko naku olwaleero gwenne yakazuukuka ku saa 12 tugenda kuyingira 12 n'eddakiika 5 6 7 8 9 10 nga tulina kakawa bizibu by'abantu be babiweereza ffe tuteesa n'abakuba amasimu ne bakuba kati bino byensoma oyinza okugamba biki byayogera ebyo kakati kakawa ko naku olwaleero ono Semaka agamba nti nno abaana bafumbo babiri abaana bakuze era abasinga bamala okusoma kakati omukyala agamba aludde n'omwami we naye agamba era mukubeerawo naye azaajogebwa omukulu ayingira 10 ayingira 9 mugambo waayende kamba kudigida mu byansi byakuleka abaana bamala okusoma kiki ennyo akati abadde ali awo ng'omukulu amugamba nti okimanyi nti nyinayo waliyo omukyala eyatuyambako abaana basome abanga mujjawo omukyala oyo nno lusemeeje tuli omanyi nti yaleeta ssente mukazi nagamba ogambye ki ti bingi nnyo ebikoleddwa mu nju muno nga yaseesa mbadde nteesa ogende omwebazeeko abawo teamala okusoma nti bamala oyo senje okumala okusoma ozo biyita byangu omukyala oyo yampanga ku ssente bannaayo ku sikujoga omukyala yabebuuzizzaako mumwe ku magezi kati bwebubaka buno bwempitamu essaawa za kakati we bali kuweereza tusiima omukyala oyo yeebaze tekirina kye kimujjako kiraga bukakamu jeni ali mutundwe ge magezi gamuwadde ate tulina Kalema Gerard agambye wano ennabulagala near Papera Church omukyala oyo agende yeebaze tewali buzibu kubanga omukwano butikko ankutumiddeko mwami Kizito mwe bali kuweereza tusiima nnyo kindooza kyagamba omusajja yeetereze Sara aliganga bw'ateeseza onagamba mwe bali kuweereza oyo mwami mujozi nnyo atulekemu Hassan Matovu gayaza jatulabira ntumiddeko mukyala wange Shamina agambye akwagala nnyo mugambe nomulala ate agambye mugambe anoonyeka mu ekikolo n'eddagala. Okay. Ate nagamba migrant board capsizes. Okay. Good morning, Mr. Siraj. Let the lady not show anger. Let her husband give a gift and thank the lady. Also request you to talk about Shireen, Al Jazeera journalist. Okay. Bawade bawatip nuzanga bajiwa mwami Kizito. Siraj wasuzotya banange abasajja mwakulaawo we mutera babulijjo akugamba abeera mu bbaala kati atakutwale webaze n'oli gwabeera naye mu bbaala mujoze nseno mu bufunze ono bwabadde atesa akale atugenda mu Lugambo essaawa bweziti era nga tukusukiza nti tujukiza nti Bukedde genda kubeera Luweero atukyerabira naye obutakumalira kadde atuba kulisaye walutalo mukulike eyo bana nga mwajja mpawo yali nyingi naye mwajja bintu bino mubyagala mukaba olusemisana ekyo temukaaba nnyo mwe bali kujja tusiimidde ddala femnaffe ate abafu bokulaba ntusesa ffenna kati ne wa Gravity tubalinze nga lumu October kakati kezo yabadde side z'embalala ab'embalala yabakubye omuzike omwana ono byamutukako wabimanya kati amaanyi gali ku muziki gonna katugenda tulabeyo ate today ati osobola okukola ebyokulya byo nga okozesa engano ya pembe n'obisiikane buto wa pembe oluvannyuma n'oyoza engoye zo n'ebintu nga okozesa sabbuuni wa pembe Okama n'ayamba health drink kyekyokunywa ekyeddekende ekinywebwa buli omu kisange mu maduuka ne supermarket mu ggwanga ekyokunywa Mukama n'ayamba kyatongosebwa abayo
kibadde kirungi nnyo kibadde kirungi so I don't know simanyi nnyo okwogera sofa tutalaaze bambi and buli we tutuuse turn-up ebadde massive omukwano gubadde mungi honestly I'm so grateful olaba abayimbi buli lwendaga ntambula n'abayimbi ne bajja ne basurprisingira ku bantu bangi nnyo baba baagala okujja nze mbastopinga nembaga bannaaye tuli bangi obudde tebujja kusobola kumala naye nga abayimbi bajje bankubira nolenga idi muddako wanzije obwekigera leero bamiki bwalino balabye bajo stede mwana si wange nali just njagala kukwatako ndaba oba kituufu ali lubuto ali lubuto simanyi myezi naye alulina alulina simanyi naye nalulaba kuba nali nkola naye video simanyi naye alulina simanyi taata wange nali njagala kakasa oba tolina lupapula olwo mujja kuba ndowooza 1% yokka esobola okusucceedinga because of their creativity and hard work naye omuntu yenna nga tosomye ng'ate toli hard working toli creative nnyo toli talented you are going to suffer because paper is the way to go kati olwaleero abantu bangi bagezi bamwise Kenzo Tata amao wekiri kale ndijo lumba kakati owulidde ayogera ku lubuto obuto ayogera ku karoka siita nja kuemboozi ezisinga ku lubuto olwo kubanga kigambibwa nti lwomu ku bayimbi banne so karoka siita naye abadde atwaliriza ebbanga ddene nga bamubanja nga babanja gundi nuwaajo manyi nuwaajo bamubanja nnyo tuwa omwana naye omwana nogaa nti obayi lwaki mubanja nnyo bamanyi byayitamu owaye ne karoka siita ate bamubanja paka yagambye neddaka baweeyo omwana nja kwankuwulira ebisinga ku lubuto olwo Kenzo lwayogeddeko kyakakasiza nti yalulaba mweruli kubenda kuzibadde bonna nga bakola videos nebira byonna kakati nga tuvuddeyo eyo nza tugende mu kabisi kandagala kyasusse sofa yonna gyabadde weekend kyayitiridde ku Africana kyali massive kubanga omuntu okwevamu ekyesatu ekyo kyandikirwako ekyo abasinga ate bakyawanika gundi just mudamuda otegera abasinga ojadde bali ku mudamuda katale yagambye nedda Africana kankiwanike ekyesatu kyekyandikirwako nagenza okolanga VIP ne ordinary nga mukulu tutoyawula otegera sera ku VIP nene ginabye ku Africana yasusse ekyale ku Africana kyade massive yagenze emukono ali kyayitiridde kubanga emukono yaluse ekiseera yakubye abakyalo emiziki ne berabira n'abaana baabwe sikirabanga kino ogenda otya mu kivu ne weerabira omwana abakazi baagala omusajja oyo okitegera omwana amyezeena n'omwerabira ogala siriyasi ddala maama kiddala okwerabira omwana wo gwagenze naye ekijero kiyamulese waka yabadde omu tebabadde babiri babadde bangi nnyo emukono okujjako n'ekirala emukono maybe kyenja questioningamuuko kale be bamu ku baana abo wedda ababuze ku bazadde baabwe simanyi abazadde babuze ku baana oba abaana babuze ku bazadde naye nga alina kuba muzadde yabuze ku mwana kubanga omuzadde emukulu alina okulabirira omwana okujjako n'ebyokwerinda byabuzeemu emukono ebweru si munda awadde ekivulu wabula ndowooza amaanyi bagatadde nnyo wali munda kati ebweru wedda abafulumaano nga bakuba abantu so next time polisi y'emukono mutereezemu mu ekyo nti money power ewere munda n'ebweru omuntu azza okukyakala ddeyeeka ng'anyumiddwa lutalo si musango gwa lutalo musango gw'abyokwerinda kubanga balina okwenforcinga ekyo esooka oti okukyabadde ku saidi ya lutalo nekyo bakirabe Nanyo mukawo polo wa kuyigaza ekala naye omwambi ikola abakola abana kuweka enzadde n'oliigedda abaana tebalina wano bamugekireketi kamugogalaire kino ekyange kiwala
Signs, VIP, VVIP. Thank you for loving David, my sweetheart. Thank you guys so much. City wonenga kuba David. Sola butacha. Era na ninyewe yangu ane nzija. I had to be here for him. He gave me a very nice song, and he's a very close friend of mine. And I'm glad, David, I promise I'll be there. And I made it. Amazima tewabaawo omuntu yenna avaayo n'abalimba esho zaffe zatambula bulungi tewaliwo buzibu bwe twafuna na muntu yenna. Abantu bajja, abantu batuwa sente twazifuna mwebale banaye kujja mukama watuwere omukisa tubaagala nnyo. Kyensaba mukama atutaase corporate law ejje etaasa abayimbi era bwetebeewo bajja tuwoleza nnyo emmotoka abafuna mu nnyimba zaffe bangi abafuna mu bintu byaffe bangi okitegeera abantu basala ennyimba zaffe oli n'alya kinene okusinga gwe eyalwanira oluyimba lwo. Ekisooka mukama bw'oba naye buli kimu akikutereereza. Ekirala ennyimba nina nnungi si kyo nina ennyimba nnungi abawagizi banjagala n'empisa mwanange nina. Wati? Ani akyogera? Ise sasiyogera ngako kinako abasajja omwana abadde abasajja mbaagala. Byebyo naye ate kabisika ndagala ng'obirabye naye nga ku Afrika n'abayimbi baasusse obungi oli oyagala kuyimba naye nga tunava wano mwana muwala Nabulya Kavuma Nakyaddondo manyi ebulaaya eyo agiye kamulaga nti agenze Kyaddondo so Nakyaddondwa naye nga eyawangula Miss Tourism Buganda era yetisse engule ya Miss Tourism eya Uganda empaka zabadde wali eri ku Serena zabadde nnungi nnyo abategesi mwebale nnyo ekiddako twakakola Kavuma Nabulya nga promoting ebyobulambuzi kwagwe muli omukulu gwalina okukulembeza essaawa zino yakitutte Congratulations. olwabudde tutasukkawo awo katubalekere kyabadde ku Serena Miss Tourism paka olunaku olw'enkya ndowooza twagaliza wiiki esinga abalungi nze ow'embwa namala Martin Ndijo olunaku olungi. I'ma show you the love that you've been missing, baby. What you've been missing, honey. What gonna need to come back? Is it 'cause I'm up? Now they make you the farmer for me. And they make you the farmer for me. So, ladies and gentlemen, Miss Tourism Uganda 2022 is Queen Nabulya Sydney Kavuma.